Tessa Films, Promise Movies. Samantha, yayambanga, buligwe yalabanga yayamba. Samantha, yesiganga, buligwe yalabanga yesiga. Samantha, buli kyokola kimala ne kikuddira, olwo ne wejjusa ekyakutuma, kyosiga kyokungula. Samantha, buli kyokola kimala ne kikuddira, olwo ne wejjusa ekyakutuma, kyosiga kyokungula. Samantha, okwagala ebintu by'otakoleredde, eyo y'ensibuko ya sitani, y'ensibuko y'omutima omubi. Okwagala ebintu by'otakoleredde, eyo y'ensibuko. Namata bamulabeko ennansana. Ani amulabe? Ono amusanze. Amusanze lwakwesa obi gy'akoze. Ate bwankubidde tasose kungamba kiki kyakoze ekyo kyaŋŋamba nkubidde kumbuza gy'oli ewaka nti kati nze ngenza okumanya nti alabye Namata ng'atuuse wano kwe kukubira. Kati Namata olumulabye abadde addawa ng'avaawa era abadde mu ngeri ki? Mbw amusanze atambula. N'amugamba nti abeera Nansana oba? Amusanze omwo mwennyini mu Nansana. Soko ndikola ekishagambye abeera Nansana oba gw'oteebereza nti alayika abeera Nansana? Engeri ensanga gye musanze ekibadde kiraga nti asula omwo mu Nansana era omwo mwabeera. Ekitegeeza bwe yadduka yadda Nansana. Iye. Kati eyo Nansana Namata alinga atamanyi nnyo byalo byeno yamanyayo atya? Kubulira Afande sijja kulimba. Nange simanyi. Neewuunyiza nze bulijjo mmanyi Namata ne kuno takyaliko. Naye bwe bagamba nti ate bamulabye Nansana neewuunya. Kati banaye Kwaze ka information yakatono ke mumanyiiko bwe yali ajja wano yaŋŋamba ava mu kyalo. Kati sisuubira nti alinayo nnyina abantu bamanyi. Era ne bw'aba ayogera okiraba nti eno talina kyamanyi yo era talina bamanyi okuggyako mmwe. Kati Afande nze ndowooza mutandikireyo okunoonya. Era kati kitulaze tulina tandikireyo okumunoonya naye banaye Namata kati Nansana. Anyway tujja kukola kye tulina okukola kubeera Namata alina okukwatibwa. Lw'okuba nawe litisha walimbyemu kati omanyi kye ngenda okukola gutayinayo omusirikale yenna gw'omanyi ng'olina namba ye. Kati ngenda kuwa namba ya Afande Jennifer bw'oddangamu n'omusange weerezaako akamesagi ate tusookanga kuba simu mbw ate oli amaze genda okitegeera kuba kati singa tumulina gwe oweerezaako akamesagi n'omugamba tuli wano na wano ogudde ku Namata okitegeera. Kati ne bw'aba ali wala ekyenjawulo ekiriwo basobola okuba ku poliisi ey'okumpi ne bamukwata ne bagira nga babadde naye ffe ne tukola ki ne tumusanga. Kati ekiriwo wamusangidde ojjukirawo bulungi? Omanyi waliwo ku bantu ndowooza bwe tugenda otandikira atutwaleyo tukole investigations awo bwe tuba tutandikira okunoonya Namata. Kituufu. Ndowooza era tugende. Mugenda n'ono Afande oba nange njagalira? Nawe ojja kugirako. Afande olunaku lwaleero ebyange byo bikyali biwanvu Afande leero. Olwaleero luleke. Samantha sigenda asobola kukola nzeka nga toliiko n'ono. Badde nsaba ogireko. Amujja kukola nze kyo ish Afande gwe nkumanyi. Mpozi era tulinde lw'onoobeera free tujja gendayo ffena ekifo kyo kijja sigalawo. Ate Afande gye tukomokeerewa oli Namata mugezi. Naye tetugenda kumalayo ddakiika budde bunene nti oba tugenze kusiiba eyo. Tugende tukole kino olyoke ojja otandika emirimu gyo. Ekyo kituufu Madamu Samantha nange sigenda n'Afande nzekka. Kati mbadde ngamba ojje tugende ffenna basatu. Afande Jennifer sijja sobola sigenda kulinda. Naye lwaki? Nze nina ensonga zange. Madamu kituufu
Sagena na Afande nzekka. Njagala tugende nga nawe. Samantha. Kati bino ne bwobireka. Kankole naye katukole babiri ffe katofaayo. Tugenda kola. Tugende tulabe ekifo ekyo. Madam, nane njagala nawe obeeko. Nsigenda somero ki. Olunaku lwaleero ddu. Tugenda ondaga ekifo. Madam, onkalubirizaamukko. Made sanga agenda n'Afande. Afande talina buzibu. Kati ate bw'alibadde osanyuka nanyo. Nedda Samantha tofaayo tujja kukola. Kasita ndaga ekifo tugenda ondaga ekifo tofaayo. Egenda. Kati gwe tofaayo. Lwakuba te nange leero saagadde kuva waka. Tofaayo tujja kukola enkya. Obudde bwonna mutwala obudde bwonna. Osegedde? Nga tukole enkyanga nawe kwoli. Kyengamba ku mulimu. Ate oyinza okwerayikira ate. Madam saguddewo gwe tofaayo. Tulwawo bambi. Tugende tukole. Kulembera. Kisema. Tewali eti. Ogamba otya? Singamba. Nkoze mangu. Badde sikusuubira kutuuka mangu bw'otyo. Lwaki? Totera kukola bw'oti. Otera kulwalwawo ko naye leero simanyi ki. Era ekinyanguyiza. Nange mbadde nkyagala nnyo okusisinkana nga nina byenjagala okugamba. Ate biki ebyo waliwo obuzibu bwonna? Si buzibu nnyo era. Si buzibu bw'amaanyi naye kyenjagala okumanya. Kwali ensonga wakomawa. Nakoma okwogera naawe bwe twali ffembi waŋŋamba osooke ogenda okirowoozeeko. Naate ngenza okulaba nga kiruddeyo nnyo. Ekikya kyakirowoozaako. Sema njagala mmanye bw'obanga kikyatwala bbanga ddene. Kuba kati mpya njagala kola kusalawo kulala. Lwaki opapa nnyo bw'otyo? Sema ekisooka wansaba obudde okirowoozeeko. Naye kisusse tosalawo. Oba ebigambo eri bye bagamba nga oba wafunyemu endowooza endala nawe oba obigendereko simanyi. Nze sema ekisooka abasajja bangi. Osanga gwoyinza okubeera wano ng'ondwisa ate nga abaliwo abalala be nandibadde nsaana okgenda nabo. Oba ne ngenda nabali nabo mu maaso ate nga mbadde nina kubeerawo naawe. Kati simanyi semakola. Nzijukira bulungi nze we naggamba mu kukirowoozaako. Watwala ebbanga ddene. Kati nze bukyanga oŋŋamba waayiseewo omwezi. Wiikisi zirimu 2. Papa kyoya kaki? Kakkana ekintu nkyakirowoozaako ndi ku nsongayo. Semakola ekikyo tekyandibadde nsonga nnyo okukirowoozaako. Ate ekyo ky'ogamba nze siri muntu. Gwe nga kyakutwalira ebbanga lwaki nze toyagala kintwalira ebbanga? Anti ekyo kyekitiibwa kyaffe ng'abakyala nti omuntu waba akwanya olina okumusabayoko obudde osooka okirowoozeeko. Ne kati nze eky'omwana kyokka n'oŋŋamba osooka okiwa obudde. Sema njagala ombuulire. Sema ekyo nkikoze lwakuba nti njagala mmanye ekituufu. Oyinza okuba munange wakyuka n'ontuuza akatebe n'embeeraawo ng'ate ggwe olina ebigenda ebirala mu maaso ku sayidi yo wabula nga siku tebigenda mu maaso ku sayidi yange kiki? Ekisa tufaayo. Ensonga yo nkyagiriko. Ogamba otya? Jane Richard. Gamba ki? Mpolampola. Oli mu Malaysia go. Byagenda bitya luli? Aleka bakwata ekitogi. Aleka naawe shani gwakwata ebitogi. Era twayomba bibyo bye nali nkugamba munaye byembeerako. Omusajja ayomba ebitanyuma buli wakusanze oba mu bantu oba kati oyinza ogamba awo yayombera nti tulina ekintu kye twali tukoze ekyamaanyi. Kugambye omusajja newe mubeera mu bantu kuba mwakafaananyi wali singa twali mu bantu. Ye taswala akikubako. Yes asomye naye ebintu oba okusoma kwe kiki? Munnamateeka. Munnamateeka naye ali arrogant nnyo ebintu byakola tebijja myaka. Nalabanga nina kuvaawo buvi misinde kubanga era omuntu ali I couldn't hold it anymore.
Nchitegeera. Anyway. Never be. I'm sorry for that. It's fine. I'm sorry It's for what okay. happened. Can understand. Naye anyway, nze ndi musanyufu okusinkana neera. Kale tomanyi oba nasanyu lyempulira. Naye ndowooza era Mukama bwe yayagala. Kituufu. Bigenda bitya? Mpola. Mulimu ki eyo ne mulinayo kaana oba? Edda tetunazaala naye nga kijja kujja. Okay. Kale naye esaawa si y'abantu. Kati ekikolo takuswaza nga mulina gye muli eyo oba mikolo oba kiki? Olaba ne Kolo yagezaako okunkuba era nga bw'okimanyi ffe abapoliisi tuba twakolamu. Twetwala yalina amaanyi, yes, ne nange nina tactics. Okimanyi tukola military training. Kati yes asobola okuba nga alina amaanyi naye nga nange mba nina. So mubeera mu kwegoba lwaka bw'ebintu bwe mutyo? Byebyo nenze nabimanyira kati kyafuuka part of me. That's not how you should be. I have nothing to do. That's not the kind of life you deserve. But I never know. Ayinza okukyuka if God wishes. Ne bwe kiriba nekyemanyi era tulitereera. Ayinza okuba waliwo ekimusumbuwa. Ayinza kyenkakasa ogwa n'obulamu obulungi Jennifer. Ekyo nakirowoozaako naye nemmala nenkita kuba ebintu byagana ebbanga lye tumaze n'oyo omusajja tuba mu kwegoba ebyo bye walaba. Mutera ogendako for counseling bino ebyabafumbo musobola ogenda ne mukuyambibwa. Sisuubira nti nina obudde obwo. Tuli bantu bakulu. Jennifer guli kuyinza obba mulimu naate nabona obulamu obwetaaga. Reason being era kugenda retiring, but we talk about your permanent life Jennifer. Mbadde mmanyi kati gwe Richard tomanyi nti olina kweyisa bwoti ku muno. Just imagine kati muzadde abaana nga mulimbya kwesika bwe mutyo. Naye kati oyo omuntu mukulu ekintu kye yakola ekyo okunsanga mu bantu n'aswaza sisuubira nti kyetaaga counseling. Anyway. Kati yembeera eyo gye mbeeramu era ky'ovola wemba nsize wano kale mpulira nga ndi relaxed. Nkyakirowooza sijja kubama nva eri nsalewo mbu nno nzikiriza. Ekintu kiweemu obudde nga nze we nasobola okuwaamu obudde. Ekintu kiwa obudde. Oyagala mpapa enzikiririzeewo omanye ebinajja mu maaso. Katugira twetegeera mpola mpola nga nange wenkola okusalawo okulungi. Tekigasa ku papa kusalawo. Era n'abantu abakulu tebamala gasalawo bwe batyo. Nze ngamba tukiweemu obudde ngenda salawo era we ndiba nsazeewo nja kuba nkugamba. Oyagala nkuweemu obudde paka ddi oba? Gwe tofaayo obudde sigenda bugamba bw'ogenda okumpa naye ngenda salawo okusalawo okulungi. Semakula woba ogaanye okumbuulira ddi lw'ogenda okusalawo nti okyerowooza. Kale kankuleke weerowooze. Nkulindeko nkugumiikirizeeko kye nkugumiikiriza. Bwe kinaaba kigaanye nange nkola okusalawo nga okwange. Kuba kati sirina kyakukola nange ekyo kye nnina okukola nga nze. Naye lwaki oyagalira okunteeka ku paniki bw'otyo? Si kyekyo naye mulimu ekintu ekisukka Semakula. Kati awo weerowooza ki? Lowoozera ng'omuntu weerowooza gwe wali weerowooza ki? Okwerowooza okukiiza Letisha n'omwana we nti oba okwerowooza nti okukiiza Letisha nti yazaalako. No, kanneerowooze. Nze amanyi kye nneerowoozaamu, nze amanyi kye nneetegerezaamu, so we ndiba nkimaze. Nga byonna biwedde, ndigamba Letisha ansi eri bweti ne bweti. Tekyetaagisa ku papa nnyo naawe. Muganga kino kyosazeewo. Ky'oba okola. Ne nange nkugamba ekyo kye ngenda okuzzaako. Kiri gy'oli. Kwakatizawo sirabawo nsonga egambisa nti okirindeko okyerowooza paka ndi. Gukyoba omanyi akyerowoozaamuuko. Ale. Tubeere bagumiikiriza. Osanga awo be bakupangira. No, ate okyalowoozaako nze ntuuze katebe. Ate tolowooza bw'otyo. Semakula batyasinga ggwe. N'okitegeera nti waliwo omusajja omulala nkwana oba waliwo brother wange omusajja gwankwanira. Nembaako ensonga zange n'ojja n'oŋŋamba naye Letisha nnina omwana ne nkugamba nkirowoozeeko bisa nkugamba kirowoozaako.
gwe oba gw'owulira otya nga lwo n'omukazi omulala gwe bakwagaliza. Wemba nze nga nze ggwe nkiwamuko ku budde. Kati era nange kyenkusaba okiweemuko ku budde obutonotono. Kale kankiwa obudde. Mba njagala ne twogeramu sina muntu gwe njogera naye era bwe nzijalo ne twogera mba mpulira emirembe. Oh my God. Era mba njagala tusigale nga tunyumya naye maama. Busy schedules, I can understand. Ninga sali yagadde nakuddayo ku mulimu. Naye obulamu bwe butyo kyemmanyi oli mukazi mugezi. You can survive any kind of situation gy'oyinza okusanga. Ate n'ekirala wadde kale bino bituukawo olina kyotasobola kukyusa naye nga nze ng'omuntu kyenkakasa kinifa oli muntu mulungi ate obulungi bw'omuntu buva ku mutima olwo ne bulyoka bubuna omubiri gwonna. So for that don't you worry. Ozi n'ekirala kale namulabirawo the way he tried insulting you bwe twali wali kyali kiraga bulazi nti there is something wrong with him. Naye kirungi tuli bayigirize. We know how best to handle our scenarios. Ne kati gwolaba owebbali wakiraba just for once. Kuba mwaka fana yinza abeera almost every day. Era nakusaasira. Just na imagine nga kyoyitamu bwabanga yasobola okujja wetwali mbantu. Naku insulting the way he did. Na kubyamu bukubi kafaananyi bulamu kiboyitamu okay. Yoyo bba wange. Akola kyakunswaza tampa kitiibwa nekyali baddeawo oyo gwolaba we namufunira ng'alina n'omukazi naye kati mbeerawo ne ngamba oba ebyo nabyo bimu affectinga sikitegeera bulungi. So are you two now? No, we are not two. Okay. He left her. Ne nzaaliwo nze mukazi we tuli bafumbo naye oluusi mbeerawo ne ngamba nti oba oli ayina byamuteekamu banaye kale omusajja ye yansobera goge mazima. So sorry my friend. Nange kyokola tewali. I know. Nina kuguma kye nayingira nakiyingira. Anyway, tetulina kwekubagiza ebituukawo. Ffe kye tujjanga okukola bwe stressinga onkubira tujja tufunamu ako okunywa. At least tujja kusobola otambula. At least nina omuntu antegeera naye. Bibeerawo ne binkaluubiriza nenoonya ekyokukola ne kimbula nengenda. Abazadde abakyala bano, I think for them they try their level best to understand their children. Wagezaako kutulako ne mami n'ogezaako kumunyonyola kyoyitamu. Kati bana Richard olinga atajjukira nti oli yayagala musajja. Anyway. Ne bw'omunyonyola n'agala mateeka. Mba saagala ebyo kiri nti ye munamateeka. Oba aterera mu mitima. But for them they cannot understand the life you're going through. Munamateeka byakola. Oba oli abwotula n'omunyumiza what happens here and there. Maybe she can understand. Era ne bwakitegeera sisuubya nti alina kyasobola okukolawo. Anyway. Naye nga neeyanziza obudde bwo. Kati tononyerefaayo. Thank you for understanding me. Kati Nyabo. Sebo okola ki wano? Ate kati kuva ddi nga naye n'otuukayo? No, wajja omanyi. Okola ki wano? Nkwetegereza ebbanga lino lyonna. Era ngambye lugenda bbeera tebuli busankugweko. Nakwetegereza dde emitambuliro gyo buli wamu wabadde ogenda badde nninnyawo. Nakwetegereza dde obwedda. Nakulabye ng'ofuluma station. Ningamba ono naye kamukette ati oli mbega nafuuse agent. Nange nesayinize mbwambega nagambye ngenda kuketta era obwedda nzijja nkuketta kagere kati enokolayo ki? Jo nalindako. Ozongoberera olabe gye ndaga. Ati oli mbasajjabo. Naye abakazi temuli bangu. Kati wabasabye liivu. Kati ova eri ku mulimu ku station n'obagamba ngenze kukola kumba atoze mbi sugar daddy bikuwa mmeka. Samantha yayambanga
kyokola kimala ne kikuddira.